ate Ramadhan omwezi gw'abasiraamu omwezi gw'abakkiriza. Tuza mukiraba Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Rajab yegimu ku myezi gy'emizo giri ena ne nabbi yagamba omwezi gwa Rajab gwa Allah. Sha'ban nagamba omwezi gwange gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagamba ate Ramadhan omwezi gw'abakkiriza abakkiriza abasiraamu ab'ekibiina kyange omwezi gwabwe gwa Ramadhan. Nolwekyo biidhinillah kakasa nti yakutuba ennungi okubeera nti njibasomera nga bwe guli omwezi gwa Sha'ban mwezi gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate nga oguddako gwaffe kyekisaanidde okubeera nga kikolebwa kiki kyetuyigamu bebitu abakkiriza Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ekitiibwa yali yamwogerako mu Qur'ani nga ategeeza ekyamutuukako omwezi guno. Yatuwa sura namba nga ya aya esookera ddala emanyiddwa nga surati Bani Israel essura ey'17. Allah ekitiibwa asooka n'ebigambo byonna okubeera nga yeetenda. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi baraknahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala agamba asitegeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeeza abantu bange abantu b'ekibiina kyo nti atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagulimira Allah mugulumivu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza mudwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namujja Baitul Haram oba mu Makka namutwala ila al-Baitul Maqdis namutwala mu Yerusalemu oba mu Israeli nga amutute mu Israeli okuva e Makka okugenda Israeli wawanvu nnyo baga nti batambuliranga myezi 3 n'ebigere kubanga baide tewalingawo motoka tewalingawo pikipiki tewalingawo bugaali wadde nga bakozesanga ensolo batambulanga butambuzi kumala myezi 3 tegeeza wawanvu nnyo. Kati Allah aganti oyo yagulumirwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatambuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiro kimu kyokka bwe kiti namutambuza okuva e Makka n'atuuka Baitul Maqdis nga atuuse mu kibuga ekyo alladhi baraknahu ekifo kyawe emikisa ekiwa kyawe ebyengera mu Busiraamu ebifo by'Obusiraamu ebigulumivu biri bisatu. Ekifo ekisooka ye Makka, ekyokubiri Madina ne Baitul Maqdis. Ifo biri bisatu byafo eby'Obusiraamu bigulumivu bisukkulumi ku bifo ebirala byonna. Kati Allah yayogera ku Baitul Maqdis nti ekifo Allah ekitiibwa kyeyasukkulumya n'akigulumiza. Ekifo ekyo Allah ekitiibwa bw'atwala Nabi Muhammad sallama atuwa ensonga emu aganti linuriyahu ayatihi okubeera nga twayagala okubeera nga tumulaga tubeere nga tumusomesa amateeka gange nayagala okubeera nga amuyigiriza ebyatamanyi. Allah nagati innahu huwa samiul basir. Allah awulira era Allah subhanahu wa ta'ala alaba. Eyo aya nebanga etumala Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyali kiro kimu Nabi sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti ekiro ekyo kyali kyabiri mu 7 omwezi guno gwa Sha'ban. Ng'ekiro ekyo yali yeebase wa yali anaatera okwebaka ne wabeerawo omukonkone n'akonkona bw'amala okubeera nti amuguliddewo amutolidde essalaamu agulawo yagenda okulaba nga ye Jibril mukwano gwe ow'amaanyi yazze we yali amumanyi. Mwaka gwali mwaka kyogo gwali mwaka gwe 11 oba 12 nga gunaatera okuyingira 12 ogwali gwe 11 mbaga nti Sha'ban kitegeeza wali wabula myezi mitono nnyo omwezi ku mwaka gusobola okubeera nti gugwako. Kati ebyafa biga nti gwali mwezi gwa 11 nga Muhammad sallama yakatumibwa okubeera nabbi nga amaze emyaka 11 n'ekitundu. Malayika emujjira emutegeeza obutongole nega nti Allah antumye nkutwala bugenyi oli mugenyi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ensolo yo bawetese tesomaze tugende ne balinya ku nsolo nga yagenda okunula ensolo ngeri abayita Burak. Ensolo ennungi ensolo nga ngulumivu nnyo gyatalabangako bukyabeerawo tagisuubiranga nakubeera nti yali agirabeeko nga nsolo nnungi nnyo naye yali edduka oludduka olutagambika era baatuula okubeera nti batudde ddanga tono nnyo nga bamaze okubeera nga batuuka Baitul Maqdis. Ensolo yali edduka okubeera nga olwaleero oyinza okwebuuza nti yali edduka etya eyo bagambye nti batambula myezi 3 naye ekiro kimu nebanga edduse neetuukawo olwayo banga omusajja omungereza oba omuzungu oba omunanga oba omurasya asobola kukola ekintu ekisobola okudduka ebbomu nesinga ddoboozi lyayo amakulu speedi kweddukira baga nti esinga eddoboozi lyayo kitegeeza nti olutema lw'olumyamya oba yatusedda mu South Africa kitegeeza eyo edduka. Kati ekyo obanga omusajja omuntu asobola kikola ng'ekyasobola okukola ekintu kisobola okuddukira mu dakika emu kati ate Allah subhanahu wa ta'ala eyo technology abantu ebayiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam atuuka Baitul Maqdis story empanvu nnyo esobola kubeera nga tugimalayo
byalaba byali bingi nnyo n'alaba ekifo bannabbi banne we baalinga kuba bannabbi bangi nnyo abaalinga Baitul Muqdis kubanga Baitul Muqdis ezimbwa Sulaiman alayhi salam y'omu ku bannabbi mutabani wa Dawudi yali nabbi ate nga yali kabaka kati kuva ku Sulaiman okutuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali bannabbi abayira ddala abasukka mu 10 bannabbi bonna baalinga kwawo n'abala Allah ekitwa batategeeza kusinzira Qur'ani nga bwetegeeza Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam amutumira amadaala nabbi alinnya mu ggulu amaze okulambula Baitul Muqdis agimaze alinnya mu ggulu nabbi n'agenda mu ggulu kyetuyita Isra'i wal Miraj. Isra'i kwe kubeera nga batambula okugenda okuva e Makka okutuuka Baitul Muqdis, ate Miraj kwe kubeera nti bava Baitul Muqdis okugenda mu ggulu. Nabbi yagenda mu ggulu, bw'atuuka mu ggulu amagulu gali 7 byafaayo bingi nnyo esobola kubeera nga tulitotola mu kutu benu tebisoboka. Bakadde bafa betukuze tulaba baali batuulanga lunaku lulamba ne basoma Miraj okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 12 ne bannyonnyoka buli nsonga yonna nga batunga ekitabu nga kinnyonnyola buli nsonga yonna. Nabbi biki yalaba mu kkubo, nabbi biki ebyalaba Baitul Muqdis, nabbi biki ebyalaba mu ggulu esooka, mu ggulu eryokubiri, eryokusatu, eryokuna, baatuulanga na wano wabeerawo naye abasoma osanga abantu 10 bokka basala tebakyayagala kumanya. Naye nabbi Allah subhanahu wa ta'ala amututte mu ggulu agenda amusomese byagenda okusomesa, agenda amulage byagenda okulaba, ajja ategeeza abantu umma ye kubanga byagenda bategeeza aba yabirabako n'amaaso ge si nti bamunyumiza bunyumiza aba yabirabako. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwayogera ku jjana yagiraba, bwayogera ku muliro aba yagulaba, bwayogera ku bantu abafaanagana batya bonna Allah yabateekayo sampo gye bali abatufaanana bonna n'abalaba najja nategeeza. Naye ffe tunabitegeera tutya ebintu abakkiriza kiyinza okubeera kizibu. Katonda mu kutuba biizinillah tusigamo katono nnyo n'omanya nti nabbi yalinnya mu ggulu mwezi gwa Shaabani, ekyo kikwate mwenda kuzomwezi 27. Nabbi atuuka mu ggulu erisooka yalaba yaani Adamu alayhi salam ali mu ggulu erisooka ne bannabbi abalala. Mu ggulu eryokubiri asanga nabbi Isa alayhi salam. Isa waliwo ne Yahya bannabbi Allah nabbi byenyunywa amannya naye n'abala gye bali, naye nabbi Isa ali mu ggulu eryokubiri ne Yahya bonna bamutoleranga salaamu n'ebirala ne bongerako ebirala. Ku ggulu eryokusatu lireka, eryokuna lireka, eryokutaano lireka, eryomukaaga waliyo nabbi Musa alayhi salam ne bannabbi abalala. Ku ggulu erisembayo ery'omusanvu kwe kuli nabbi Ibrahim alayhi salam jjajja abakkiriza batatu abakkiriza. Ebiri wakati awo bingi nnyo babinyonyola okumala ddala ssaawa eziwera nga bakuttootola biki nabbi sallallahu alaihi wasallam byalaba bonna bamugamba nga ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuuka mu ggulu beeyongera mu ggulu ery'omusanvu balinnya waggulu w'amagulu omusanvu. Allah tali mu ggulu wabula ali waggulu w'amagulu, ejjana teri mu ggulu, ejjana eri waggulu w'amagulu, n'omuliro guli waggulu w'amagulu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala malayika Jibrilu ng'emaze okulembera nabbi sallallahu alaihi wasallam neemutuusa weemutuusa nemuga nti wano wenkomye nze wano boundaries wenkoma wano seeyongera. Genda osome surati Najm essula ya 53 aya 13 ya 14 ne 15 Allah atunnyonnyola malayika emugamba nti nze wano wenkoma wano seeyongera, bukya Allah ntonda wano sibukangawo. Naye omugenyi wa Allah olugendo lulugenda. Nabbi yabuuza Jibril n'agamba nti okuva wano okutuuka wa Allah ngenda kutambulira bbanga ki? Malayika nemugamba nti wano watambulayo emyaka 35 ng'okyatambula, myaka 35 awo ng'okyatambula okubeera ng'otuuka awali Allah subhanahu wa ta'ala. Naye lwakuba nti bintu byali mooti tobyewuunya, nabbi aba akyabuuza nga yatuuse dda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'amutulira salaamu, assalaamu alayka ya rasulallah, ya rasuli emirembe gibeere ku gwe owange gomubaka wange. Ahlan wa sahlan, n'amwebaza n'amwaniriza kubanga yali mugenyi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'awulira eddoboozi lya Allah teyamulaba wabula yayogera naye nga bw'oyogera n'emukwano go. Byali bingi nnyo ebiri awo naye mu bufunze obw'ekitalo Allah n'agamba nabbi n'agamba nti nkuyisa embeere nga nkuwa esswala z'ogenda okutwalira abantu n'ekibiina kyo. Kyekikuyisizza ensonga esooka ojja ofune esswala, ojja ofune okwesinza kw'ogenda okubeera nti osinzaamu nze n'abantu bo nga nze akukwasizza, saagadde kutuma malayika nga bwe mbadde nkikola. Jukira emyaka egyo gyonna Allah yatumanga malayika Jibril nga yejja nemutegeeza nti Allah wagambye kino, Allah wagamba kola kino, kola kino. Nabbi n'aweebwa esswala 50. Kikyo yigamu okutuba eno nti esswala gye tusaala yaweebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'e11.
mwaka ogw'11 nabbi wafunira essola kitegeeza nti oluvannyuma emyaka 10 emabega essola yali teriiwo, tebagisaala. Ekyokubiri kyoyigamu nabbi sallallahu alayhi wasallam essola gye tugenda okusaala oba gye tusaala ffe abasiraamu, nabbi yasaala essola ya myaka 12 gyokka mu bwangazi bwe. Ffe olwali tusadde essola meka? Allah nga yatuwagala tusadde essola meka? Oli myaka 6, oli myaka 7, oli mu myaka 4. bw'obalaabalamu oyinza okubanga wakasaala myaka 2 alhamdulillah, oli wala si wakatandika butandisi. Osadde essola myaka 40, nabbi nanyiniyo agisaalidde emyaka 12 gyokka. Nabbi Allah amuwadde essola, ebiri awo bingi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuukawo nabbi Musa alayhi salam mu ggulo ly'omukaaga, anaatera okubeera nga addayo. Ne Musa amubuuza nti Allah wakuyitidde ki? Obugenyi nga obadde bw'amaanyi, ozze kukola ki? Nabbi amugamba nti Allah ampadde essola 50 nzitwalira abantu b'ekibiina kyange. Musa lwakuba nti yava ku nsi nga yayogera nnyo ne Allah, yafuuka mukwano gwe, amanyi buli kaseera ayogera naye. Musa yamugamba nti nedda ssebo, ezo essola olimba tebagenda zisala 50, ddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala akukendereze ku ssola ezo bagenda zisobola. Awo akabanga akali awo baddingana ne baddingana, Allah n'agenda nga asala essola. Nabbi bw'addayo, Musa bw'amuzzaayo, Allah bw'asala obuduuka buzawera 5. Bwe ziwera 5 era Musa n'akaluba n'agamba nti ssebo ddayo ogenda ogambe Allah subhanahu wa ta'ala akukendereze ku ssolayo. Nabbi n'agamba nti nga ziriŋŋanye nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga mpulira ensonyi okuddayo nate ngende musabe akendeeze essola, nga mpulira ensonyi. Zikiriza Musa mukwano gwange, kantwale zino essola zennyini Allah zampadde. Abantu abanaasaala bazisaale, abanaagaana Allah yalima nkyagenda obakolera, naye era tewali buzibu. Bwe banaagaana okusaala Allah abagenda kubeera nti abookya omuliro, kubanga mbasomeseze ngenda basomesa essola. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abintu abakkiriza n'abanga obugenyi yagenda obugenyi bw'okunoona ssola. Olwaleero gwe gy'osaala omugisi wa wano omunyoli omusoga n'abala bonna essola gye tusaala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaginona mu ggulu direct nga tezze na malayika Jibril nti oba yamuleetedde. Essola gye tusaala bintu abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatwala nabbi tugamba nti yagenda omuwa essola? Ekirala kyali ki? Allah yayagala okubeera nti agulumiza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusinga bannabbi bonna. Ekyokusatu kyali ki? Allah yayagala okubeera nga alaga nabbi Muhammad sallama ekitiibwa kya Allah wa qudratuhu, n'obuyinza bwe Allah subhanahu wa ta'ala nti asobola kyonna kyaba yagadde. Ekyokuna Allah lwaki yatwala nabbi Muhammad sallama? Yayagala okubeera nti amusomesa ebintu byagenda okusomesa abantu b'ekibiina kye, nakyogedde kudda. Ekyokutaano Allah subhanahu wa ta'ala okutwala nabbi yayagala okubeera nti amuzzaamu ku maanyi anti yali afunye ebizibu ebitagambika. Nabbi bizibu ki byafuna? Nabbi yafiirwa mukyala we mu mwaka gwennyini ogwo. Nabbi n'afiirwa mukyala we mu mwaka ogw'53. Nabbi n'afiirwa mukyala we ayitibwa Hadija. Jukira Biden nabbi yalina omukyala omu yekka gwe yawangaala naye, gwe yazaalamu abaana be 6, n'abanga yawangadde naye yekka okutuusa omukyala we yafa mu mwaka ogwo. Aba omukyala akyali mu kuziika kw'omukyala, ate taata we ayitibwa Abu Talib naye n'afa. Taata yamuyamba mu busiraamu wadde nga teyali siramuka, naye yamuyamba nnyo n'amugaadinga nnyo eri Abakuraishi okubeera nga tebamutuusaako kabenje. Kati nabbi n'afiirwa abantu ababiri abaali ab'omuwendo mu bulamu bwe. Jukira Hadija yatambuza obusiraamu, yakwata emaali ye yonna n'agiteeka obusiraamu, n'agamba nti bba wange njikuwadde, oli nabbi wa Allah, tambuza obusiraamu. Omukyala okutuusa we yajjayo golod, empeta ye ya golod, n'agamba naye ngisaddaase obusiraamu ddiini etambule. Nabbi yayagala nnyo Hadija, yamwagala olwagala otagambika, kubanga yamusapootinga nnyo mu busiraamu daawa, n'amusapootinga nnyo. N'olwekyo nabbi bw'abanga yafiirwa abantu abo yali munakuwavu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kusalawo n'abanga amutwala abeere nti oba oli awo amuzzaamu amaanyi. Biri byonna abyerabiri, kubanga byeraba mu ggulu byali byanjawulo, bintu abakkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamala okubeera nti bamuwadde essola, nabbi bamulambuusa ne bamulambuza omuliro. Malayika n'etandika okumulambuza omuliro bwe gufaanana. Ebiri mu muliro nabbi bye yalaba teriiyo kabonero ke yalaba mu muliro akatali ku nsi olwaliro, tekaliiyo. Buli konna akakolebwa ku nsi, aboonoonyi bonna bye bakola mu nsi, nabbi yabalaba abantu abo nga bali muliro. Era bwe yabuuzanga n'agamba nti ate abo, malayika ne munnyonnyola nti be bantu b'ekibiina kye, kankuwe abo ekyokulabirako. Nabbi yalaba ku basajja nga balina embuto nga nnene nnyo, nga balina embuto nnene ng'ate bazitolaba nga bakoowu nnyo, bali mu z'obwamaanyi obutagambika, naye nga balina payipu babateesa mu kamwa. Epayipu zino za lusirasira nga zirimu oko ziringa muliro gwennyini ogwokya, nga masira lusaayisayi buli awo biringa buugi.
naye nga banywa malayika zibanywesa naye bezibanywesa mwana wattu nga ziyitamu bye banywedde biyitamu paka ate emabega ne biyika buyisi banywa ate bebiyiika naye nga bibaboneza obulonezi obutalagambika. Nabbi n'abuuza n'agamba nti abantu abo abali ku buzibu obufaanagana bwe batu bantu ki? Nabbi n'agamba nti be bantu b'ekibiina kyo abagenda okujja nga bawangalanga ne bamulekwa balyanga emaali y'abamulekwa bataata baabwe baafanga ne beddisa emaali y'abaana ne balya emaali yaabwe okutuusa bwe bagimalawo ng'abaana ne baviiramu abwereere. Basiraamu ebintiibwa bakkiriza eyo ensonga ekutte wansi n'ewaggulu wano mu Uganda mu nsi yonna abalya emaali y'abamulekwa. Muganda wo bw'afa n'akulekera abaana wallahi gwe nodda ku maali ye. Muganda wo bw'afa otandika kutuunya n'omukyala n'abaana emaali. Twagala emaali musajja yalese ate simanyi gulawo seefu ate simanyi biki baŋŋambye ku simu kuliko miliyoni bweziti. Gwe muganda w'omwami tolina buyinza wadde busaba singi 100 wadde nga yoliye muganda wo kebere nga afudde nga biliyoniya wallahi tolinaako wadde 100. Ne basiraamu embeera ezo nga tuyitiriza abakyala okubeera nga tubatulugunya. Baganda ffe bafa tutulugunya abakyala. Omukyala olusi yabadde yakafumbira zaddeyo baana babiri wallahi n'omutulugunya noga nti vaawo ekyabaddewooko mu mbaale muno tulina we twakirengeddeko. Abaana ne babukama nga baagala emaali yokiyo omugenzi mangu ago bebitu abakkiriza. Eyo ensonga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuboneza abantu abali emaali y'abamulekwa bingi nnyo nabbi byalaba naye nkugirayo ekyo kyokka biidhinillah kuba kyensobodde okubeera nga mbagirayo bebitu abakkiriza. Nabbi n'ava okubeera nga ava omuliro nabbi n'adda mu jjana n'alambula ejjana n'alaba ebirungi ebiri mu jjana n'alaba abagenda okuyingira ejjana bagenda okwesiima. Teriyo kalungi konna kokola ku nsi okujjako nga nabbi Allah yakamulaga mu jjana nti abantu abo bagenda okujja ku mulembe gwo abalikola kino bagenda kufuna kino abalikola kino bagenda kufuna kino. Bebitu abakkiriza ejjana gye tuluubirira okujja okusaala wano tuzze kusaala nga tunoonya jjana. Ensola gy'ozze okusaala beera nga ogiwavalyo kyova olaba abantu abeetwakkiriza nga amaliza kutuba eno. Basahaba bategeera obukulu bw'essola bwe bategeera nti nabbi essola Allah yagimukwasa okuba mu ggulu bategeera valu y'essola. Wallahi ebirowoozo byabwe baabisanga nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okumanya baabisangayo. Tutegeeza byafaayo kankuwe kino. Umar radiyallahu anhu omusajja yamutema eyamukuba ekiso yamukubira mu ssola. Ekyebuuzibwa musajja okuva eri akwate ekiso akiwanike bw'ati akifumita omuntu tunulira akadde ako yali ateekawo omutwe sitayiro ki yawangalawo bbanga ki baali tebawulira era bwe basituka bante baalaba wallahi bante baalaba buli omu ebirowoozo ebiri mu ssola bagenda okulaba bulabi omuntu agwa wali ne balyoka bategeera bano abali kumpi wano ne bamanya nti waliwo omuntu afunye obuzibu ne bajja Umar ne bamuteekawo ku mabbali enswala negenda mu maaso ab'emabega tebamanya. Ensola bwe bagimaliriza ne balyoka bategeera nti Umar atiddwa. Umar bamufumise teyafiirawo yazirika. Bwamala okudda engulu n'agamba nti abantu basadde essola. Wallahi teyabuuza nti ani afumise ekyo kyajja luvannyuma yabuuza nti abantu basadde essola n'agamba nti bagisadde. Kyava abuuza ekibuuzo ekyokubiri anfumise ekiso mumukutte ne bagamba nti mukutte n'agamba nti khalas. Umar radiyallahu anhu tiyamala kaseera n'afa n'abamutta era nawo ne bafa. Kikyengendeddemu kitegeeza essola baagirwangamu baali bateekayo ebirowoozo byabwe nga basaala nga bakimanyi Allah yabalagira okusaala. Sahaba omulala nabanyumizaako ne ngamba sahaba oyo bamupa akasaale mu kigere ekigere kitandika okuvunda nga balina okisalako naye yabaga nti mundeke nga ndi mu ssola mujja kusalako nga ndi mu ssola. Musajja bwe yateeka ekyenke ku ttaka ali mu sujud ne balyojja bano ne basalako ekigere. Tewali nga operation edda operation yaabwe yali ya direct ne bamuggyako oggulu bamugirako ekigere mu ssola. Essola yaabwe yali efaanana etya baateekangayo ebirowoozo byabwe ne bamanya ani kwe basinza. Bibitu abakkiriza naffe tubakoppe bizindira tubakoppe essola tugisaale. Essola gy'osaala eno ya muwendo nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agambye nti awwalu ma yuhasabu al-abdu yawma al-qiyama as-sola. Ekintu egenda okusooka okubalibwa ku mwana Adamu ku lunaku olw'enkomerero nabbi agambye nti essola yegenda okusooka okubalibwa. Essola gy'osaala musiraamu giwe ekitiibwa giwe valu yaayo gisaale ng'omanyi lwaki osaala ng'omanyi nti eno yegenda okuyengabo yo egenda okweyimira ku kiyama. Saala essola kuba tomanya kuba tuli baavu okusaddaaka tuyinza okuba tetusaddaaka olidde tuli balwadde tuyinza okubanga n'okusiiba tetugenda kusiiba tuli balwadde tusobola mu tuufu tetugenda kukola hijja tetusobola kuzimba mizigiti niyo basaba wano 1000 wallahi otunwa mu nsawo nga nawe tulina
musiraamu nyweza eswala gwafaanana bw'atyo, nyweza eswala yokka ogenda kwesima ku kiyama olwa swala. Allah agenda kuwa ebirungi mu swala. Eswala tugiwa ekitiibwa bitu abakkiriza inshallah taala. Mbagambye nti olugendo luba luwanvu, tetusobola kubeera nga tubimalayo ebigambo kubanga tuli mu kutuba just opiikingamu bitono nnyo by'opiikinga, naye kyonna okupiikinga nti eswala gy'osaala Allah subhanahu wa ta'ala yagikwasa Nabi Muhammad sallama ajja akisomese umma abanasaala bayingire ejjana. Kyobola byagamba nti khamsu salawatun, eswala ziri 5 iftaradahunna Allahu ala ibadi, Allah ziyalalika ku baddu be. Allah yatulaikako eswala ziri 5. Musiraamu tugenda kusiiba ekyewunyisa esala gye tusaala eno eyajjuma ku lunaku olusooka olw'okusiiba luyinza okuba nga lugenda kufaanana bwe luti. Olwokubiri tugenda kujjula, olwokusatu tugenda kujjula, olwokuna abantu bagenda kusalika. Tuddeyo ate tugenda kusalika. Musiraamu tokikola bweranga okuva n'olwaleero yimisaawo eswala. Nabbi agambye nti eswala ziri 5 Allah ziyalalika ku baddu be. Man ahsana li udhuwahunna, oyo afuna ewuzu mu bwenkanya bw'okufuna wuzu. Wasalli li waqtihinna, nasaala eswala mu makati gaayo, nosaala eswala mu kiseera kyayo. Naye musiraamu tunuulira ova kuva ku mwaka paka ku mwaka nga gwasembayo okusaala eswala. Weebuuze biki by'oba okola. Wallahi kuva ku mwaka paka ku mwaka nga buli lunaku ojja saa 8, buli lunaku osaala saa 9, asiri ogisaala 10, buli lunaku. Lwaki tuwekuba mu kikono gani naye ddala ki? Tutegeeza byafaayo by'abasahaba kumanya nga bamanyi tegeera ekigambo swala. Wallahi omuntu eyitangako takbiratu ihramu yokka, imaamu n'aleeta Allahu akbar nga tali mu swala, basahaba banne bamukubagizanga okumala nnaku 3 gabaga nti inna lillahi wa inna just takbiratu ihramu naye nga asadde ejjama. Basiraamu tusaala meka? Tusaala ne imaamu. Basiraamu tukume eswala biidhnillahi tabaraka taala. Bw'obanga oli mugayaavu gezaako okubeera nga okomawo, saalirangako mu jjama, oleme okusaala nga wekka buli kaseera. Okusaala wekka ebeera by accidentally nga oliwo ekituuseyo nga tobadde tekyerebereka, naye ng'oli ku mirimu gyo. Musiraamu jangu osaala ejjama, osaala ejjama ne imaamu. Ebyagambye man tusalla salatul waqtihinna, nasaala eswala mu kiseera kyayo. Wa atamu ruku'ahunna, nobanga tosaala busaazi kubanga abantu basaala nojuza enkutuma yaazo. Wa khushu'ahunna, nobanga weewombeka nnyo mu swala. Lwaki weewombeka? Osinza Mukama Katonda waali awo, omulaba olinga amulaba. Iyyaka na'budu, ay Allah gwe nesinza, iyyaka gwe Allah. N'olwekyo beera nga ogonda mu swala, tomala gasaala busaazi. Naye tunuulira kankuwa ekyokulabirako eswala. Bagamba n'essimu, wallahi omuntu n'akaluba n'agamba nti simu yange waliwo agenda okukuba, era baba bakakuba takbira akaleta takbira tihrami n'ekabeera, wallahi n'ogijjayo n'ogyetegereza mpola mpola nga bw'oginyiga mpola mpola. Ddala musiraamu obeera ogonze bitu abakkiriza kuti omwegana nejja mutudire Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa lakum fi qur'an adhim wa yabi dhikra wa tubi ilayka kama tagbizani bihi wa astaghfirullah ghafurur rahim wa huwa barul karim. Tubi ila Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم. وعما بعد بيتوا بكريزا batumaliza kutuba yaffe eno eyokubiri nkutume nejja mukubira nga tenyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kutuba yaffe esoose ebadde eyogira ku kigambo ekya Isra wal Miraj, naye nga okatirize nnyo tuli ku kigambo swala, kubanga lwaki tukatiriza swala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah gye yamuwa ye kennyini n'agamba nti gitwalira abantu bo basobole okubeera nti basaala. Bitu abakkiriza tusaale swala, tulagira abantu baffe okusaala eswala. Kyobola Nabi sallallahu alaihi wasallam yali agenda okufa, wallahi tiyalajja na bintu birala byonna, yagamba nti as-swala as-swala as-swala. Yagamba begambe yogiranga bannange eswala bannange eswala bannange eswala. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam eswala yasembayo yagisaaza yamulema nga tasobola gisaasa, naga nti mulagira Abubakari abasaza. Abubakari bwe yajja okusaaza nga n'ebizibu akaaba bifo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naye Nabbi yali conscious nnyo. Nabbi bwe yazirika addengula abuuza hali swalluna, abantu abafa, abantu bamaze okusaala, abantu bamaze okusaala eswala. Kyekibuuzo kye yabuuza nga yakaddengu naga nti basadde. Kyavaga nti as-swala 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 wama malakat aymanukum, banange mbalamire eswala n'abantu bemufuga balagira eswala. Bitu abakiza tulagira abantu baffe eswala, tulagira abaana baffe eswala, tulagira abakyala baffe eswala. Maama lagira abaana bo eswala, lagira baawa asaale. Bakimanyi nti waliwo abasajja abasaala nga bamaama basaala, waliwo abasajja abasaala nga bamaama tebasaala. Nabbi agambye tulagira abantu baffe eswala, betutwala mu maka tubalagira eswala, kubanga eswala kya muwendo. Tweteeketeeke Ramadhaani ejja naye tegenda kutuuka nga tubyukusaala tutumanyi.
basiraamu tweteketeke tubeere nga mutima gwaffe tugirongoosa tujjemu ofutwa mitima gyaffe gwewala nedda beera nti osonyiwa obeera mu bantu abasonyiwa tobeera nakakuzi konna mutima gw'omusiraamu kubanga tuyingira mu mwezi gwaffe ogwa Shabaani mwezi gwaffe amina gwa Ramadani mwezi gw'abantu bakkiriza ababitu abakkiriza yingiramu nga mutima gwo omaze okubeera nti ogunaaza omaze okubeera nga otukula omutima gwo tolina akakuzi konna ku munno tubeere nga twagaliza tubeere nga buli omu ayagala munne abayambibwa tubeere nga tubayamba naddala abalina obusobozi obukuyamba tubeere nga tubayamba muyambe buli mumbeera yonna gyoba oyasobodde abayitu bakkiriza kubanga tuli ummeemu tuli ekibiina kimu kya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abayitu bakkiriza olw'obudde buweddeko mukkirize tukoma kutuba yaffe nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abaneemizaawo essola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala essola gye tuba tusadde ya Allah tusaba Allah naffe agikkirize eba biyitidde ng'abantu ya Allah olw'obunafu bwe tulina tusaba ya Allah akkirize ayi Allah tusaba atuwe emitima eminywefu ya Allah tubeeremu abo abakkiriza abaana maddala ayi Allah tusinkane nga ya Allah otusiimye ng'essola yaffe egenda kubeera ng'etuyamba mu kabuli gye tugenda ate tuyambe ne ku yaumul kiyama tubeere nga tuyingira ejjana ayi Allah ekitiibwa tukusaba obeere ng'otutaasa obubenje otusaba ya Allah otutaasa obubi ayi Allah otuwe emitima emirungi ejagalana ejagaliza ya Allah tusaba ya Allah ekitiibwa ositule ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi Allah ositule abasiraamu bonna mu nsi ya Allah ositule abasiraamu bonna naddala ab'omu mbali ya Allah otusitule amadaala ayi Allah tubeere waggulu ayi Allah tweteeka mu bantu ba wansi ayi Allah se emikisa byonna bye tukola ya Allah mu mwezi guno gwe tugenda mu gwa Ramadan ayi Allah ebiganye ya Allah saba ya Allah obisumulule ayi Allah tukakasa embeera mbi embeera nzibu ya Allah naye teyasobola kugijjawo okujjako gwe ya Allah saba ya Allah otugire embeera yonna embi ya Allah riziki olukisembereze kumpi ya Allah ose emikisa we tukolera ose emikisa mu maali yaffe ose emikisa mu manyumba gaffe ose emikisa mu baana baffe ya Allah ose emikisa mu balirwana baffe otutaasa obubi bw'abalirwana baffe ya Allah saba ya Allah otutaasa ebisiyaga ebiri mu nsi ya Allah ayi Allah ebisiyaga ebiri mu nsi ya Allah saba otutaasa ffe abasiraamu kubanga abasiraamu ffe abali ku mwanja okubeera nga tulwanira ebisiyaga bireme okubeerawo ayi Allah saba obeere ng'otuwa obuvumu ya Allah ayi Allah otutaasa ebisiyaga mu baana baffe obusiraamu otaase obusiyaga mu Uganda yaffe ya Allah ayi Allah otusaba nga tukwegere ya Allah okize emirimu gyonna gye tukola ku lulwo ya Allah أي الله جفوك مقصو كنا قولين كميرو الله وصلى على سيدنا محمد حيث يقول الله وجل في كتابه العزيز بارك بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءك الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر